Yes, Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera gwatambula n'omukutu guno gwa Red Zone TV kyokola kya mutawaana nnyo. Njagala kubanga nkuwa ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde engeri gy'ayanukuddemu ebibuuzo bya bannamawulire kubanga bwe nkutegeezezza nga walaba ekifaananyi ekyo. Akedda amachago lunaku olwaleero n'abeera nga asisinkana bannamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo omuli aba social media omuli aba mainstream medias radios ne tvs n'ab'empapula bonna Daily Monitor na biki bonna bakedde ku makya ku kitebe ekya National Unity Platform wali mu office ye era nga bulaba ekifaananyi ekyo kibadde mu office ye ng'ogyeko kuba nti babadde ku kitebe naye ate babadde mu office ye. Bambuuza ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso naye ng'ebibuuzo ebisinga bibadde bitambulira nnyo ku natti ezaateereddwa ku Anita Amongo ez'okubeera nti takyakkirizibwa kubeera ng'alinnya e Bungereza. Robert Kyagulanyi Ssentamu abizzeemu byonna era ategeezezza nti mujja kutunuulira ggwanga lya Bungereza lyokka naye ono tagenda kubanga addamu okulinnya mu mawanga agali mu luse olumu ne Bungereza so si mu Bungereza yokka. Nina wano obugambo obumu bwe nkusaliddemu bwe njagala okubanga nkuwa obuwulirize gwe atatambudde naffe kuba nkugambye ebintu bino tuzze ne tubikuwa live ku mukutu gwaffe guno gwennyini ogwa Red Zone TV naye nkakasa bangi muyinza okuba mubadde bize mu biseera ebyo mu budde obwo kati twagala ate tubeere nga tubikuddiza obiwulirize otegeere Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde atya bwe bamubuuziza ku nsonga za Anita Amongo ayanukudde atya ebibuuzo ebyo abantu badde bakyebuuza naye njagala kuba nga mbikuwa engeri gy'abizeemu abadde ne version ey'Oluzungu n'ey'Oluganda naye njagala mbeere nga nkuwa version eyo ey'Oluganda yokka kubanga ey'Oluzungu nkakasa mwagiwulidde tubikuwadde bw'oba nga obadde otambula naffe ku live gye twakoze era y'ensonga y'emu ku nsonga ze tusookeddeko amakya g'olunaku olwaleero. Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo ayogedde bingi naye nsobodde kubeera nga ate nkugiramu bino byenjagala okuwa owulirize. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga sooka okkirire wansi awo olaba ekigambo subscribe ukikwateko okwate ne kade aka notification ate obeere ng'otambula naffe mu mbeera eno yonna yonna. Sooka owulize ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu eddoboozi bwe liba nga liri wansi nja kukusaba oyongezeeko ku ssimu oba kompyuta kw'osinza okuba nkwowuliriza then oluvannyuma ate tubeere nga tutambula. Soko biwulirize nkomewo mbeere nga nkunnyonnyola ngenda kukusaliramu ebyo byendowooza nti bya mugaso ebimu tubikuwadde side eri ku live waliwo n'akatono kensoboso okukuwa oluvannyuma lwa audio eno kati kankuwe ate ne gano tubeere nga tutambula ffenna. Soko gawulirize nze gye tubeere nga tweyongerayo. Basebo ne banyabo njagala okwebaza mwe bannamawulire abazze mutuuliza makya ga leero. Olwaleero njagadde kwogera ku nsonga ya natti ezasibiddwa Anita Amongo n'abalala banne abalyake olw'okubba amabaati g'e Karamoja n'okulya enguzi. Newankubadde Anita Amongo yekka yaliko natti zino naye twasabye natti zino baziteeke ku bonna abenyigira mu bikolwa bino eby'obukenuzi. Ensonga lwaki tusaba amawanga gano ganaggwadda getukolagana nago Uganda gekolagana nago agabujirira Uganda sente gye baliira sente zaffe ze batubyeko. Ensonga lwaki tubasaba abasennatti ku bakulembeze abatulugunya abantu n'abali b'enguzi n'ababba sente z'abanaku era ensonga lwaki tujaguza nnyo buli we babaako gwe bataddeko natti tusobola bizingira mu kigambo kimu impunity. Impunity ani kumwe asobola okinziriza mu Luganda baganda bange tugambe obutagambwako tugambe eryanyi. So ensonga eyo basebo ne banyabo tugisamikira kuba tuli mu nsi nga abatufugisa eryanyi bawambye buli kitongole kya gavumenti ekyandikubye ku bakulembeze ku nsoloboto. Tewali asobola bagambako naddala abo bagamba n'obo abo abali connected tewali asobola bagambako. Ekyokulabirako wano ekyamangu ye Anita Amongo. Anita Amongo anyaguludde sente z'omusolo mu buwumbi mu billions nga tewali asobola mugambako. Evidence weeri obujulizi we buli ku social media wonna buli mu public. Wabaddewo Uganda Parliament Exhibition ng'eraga obubbi obugenda maaso Anita Amongo bwakulembedde mu Parliament naye tewali asobola mugambako.
mu kifo ky'omubagambako oba okukola ng'omukulembeze bwe yandikoze Museveni bamulabi bwe yavuddeyo yawaanye bawaane bwe yavaayo okwogera ku byenguzi yawaana bwanya Anita Amongo yamudifendinga ku difendinzi n'amupromotinga n'omupromotinga mu kifo kya ebitongole ebikwasa empisa okugamba kwa Amongo bonna baatya abakuumi b'amateeka abapoliisi n'ebitongole ebikwatagana ku nsonga eyo bonna bamutya. Ekyenjawulo gy'ate ba whistleblowers oba bakalabalaba oba abantu aboogera abalonkomi ate bo be bali mu kudduka be bali mu kwekweka abamu bawaŋŋanguse n'okuwaŋŋanguka kubanga bazza omusango gwa Nagomola okwogera ku bubbi bwa Anita Amongo ne banne. Mujjukira abayizi omuli ab'e Makerere n'abalala abaavaayo okwekalakaasa olw'obubbi bw'amabaati obwakolebwa nga bukolebwa abaminisita nga muli ne Speaker wa Parliament ne Vice President n'abalala bangi nnyo siba mukomera ne bamala emyezi mingi mukomera naye ate ng'abaddira ennyini bo babakuza bukuza abalala be beefuula nti babakuba ku nsoloboto nti babasibayo saawa busaawa ne babata. Obwo bwonna bwonna kozesa lyanyi obwo bwonna bubbi obwo bwonna butaswala eri yonna yonna impunity. Bwe tunaakifuna ekigambo ekitegerekeka amangu naddala eri abato tunaakikozesa naye obwo bwonna bubbi obwo bwonna butagambwako obwo bwonna bwakwefuula naggwano. Olwa obwanaggwano obwo buli mugenda maaso poliisi tesobola kugamba ku Anita Amongo. Inspector General of Government IGG tasobola kumunoonyerezaako nakubaako kyamugamba. Auditor General ob'omubalirizi wa gavumenti asirise ate oyo bayongedde ne bamuvubika omugaati mu kamwa nga gwe bayita service award. Yes, wano ojja kunsonyiwa mpozingemu olw'ensonga abantu bangi bavuddeyo nga bagamba nti Anita Amongo yandibadde tagenda mu mbeera eno bandibadde tebamuteekako obukwakkulizo olw'ensonga nti teyalabikirako mu kkooti. Ensonga eno lwaki eri bweti nti Anita Amongo kyekyo Kyagulanyi kyagambye nti ayina kye bayita oba wano waliwo kye bayita impunity obwannantagambwako nti teri kkooti esobola kubeera ng'emuwozesa, teri munnamateeka yali asobola kubeera ng'avaayo abeere ng'amuloopa oba ng'amukuba mu mbuga z'amateeka olw'okubeera nti yalya ssente z'omuwi w'omusolo oba yeddiza ebyobugagga ebintu ebyali bigenda okuyamba abantu mu bitundu eby'ekkalamojja. So kati wano ng'akunnyonnyola y'ensonga lwaki Anita Amongo bali abasajja abazungu bakola investigations okutuuka ku kisembayo era ne bazuula ekituufu kyeki then ne balyoka basalawo ne bakola decision nga bamaze okusalawo nga kiraga nti baamala dda ebbanga nga bamwetooloola tebamaze gasalawo babadde bamwetegereza ebikolwa bye okuviira ddala ku lunaku lwe yalayira nga sipiika agenda okuba ng'akubiriza paalamenti ey'eggwanga. Red Zone TV kwoli nkyagenda maaso bino nkyabikuwa kuba kakyaliko ddakiika ng'emu bbiri kagenda kuba kaweddeko nja kusaba owulirize nga bw'osubscribinga. Gwe yamala okusubscribinga agenda mu comment section teekamu obubaka tubuulire waawe osinzira okubanga woolabira ate ensonga ebeere ng'etambula. Bw'oba osobola okusharinga kwata linki eno gisule mu WhatsApp groups ez'enjawulo giteekeyo amawulire gayongere okubanga ate gatambula. Nyongera okujjukiza nti ate gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubeera ng'etambula obanga osobola layikinga nga bw'olaba ebintu bino nga bigenda mu maaso. Kangende mu maaso n'ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde tubeere ng'ate tubiggusa. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera. Naye bamuguze naye yasirise. Amakooti tegasobola kuyita Anita Amongo ayitebye. DPP tasobola kugula musango kwa Anita Amongo kubanga bonna babasirisa babakakanya. Omubaka wa Parliament yenna agezaako okusitula eddoboozi lye mu kwogera ku bubbi obukulemerwa Anita Amongo. Mulabye bye bamukola, bamusirisa, bamuvuvuba, bamuswaza bamunyoma. Mwalaba Anita Amongo ng'agamba Honorable Ssekikubo ng'agamba nti byayogera nonsense bya kigwagwa. Obwo bwonna bwanaggwano eri yonna impunity egenda maaso mu Uganda yaffe. So Anita Amongo agenda maaso okweyagaliramu ssente ze, agenda maaso okugula buli kyabbeeyi, agenda maaso okunyumirwa ssente zabbye mu Bannayuganda nga bwazipendinga ebweru w'eggwanga bwazinvestinga ebweru w'eggwanga n'ebirala ebikwatagana ku nsonga eyo. Tewali asobola mugambako. Y'ensonga lwaki n'abo abatemudde abantu baffe ebikumi n'ebikumi bali free batambula teri abagambako batuuka ne ku mikolo gya gavumenti babateerawo red carpet.
n'abakoze ebyobuwemu ebiswazi ebisingira ddala mwalabye omusajja yavaayo n'akunamira eggwanga olenga Museveni yamukuziza n'amufuula RDC owewaffe Gomba bwebwe obutagambwako obwanagwano obuli mugenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. So n'okufaananako ng'ebitongole byonna byonna ebiwambiddwa nebyonoonebwa n'ekitongole ky'eddembe ery'obuntu Uganda Human Rights Commission nakyo kyawambibwa ekyonoonebwa. Mwalaba mukyala Wangadya nga y'omu kubawagira okuwamba abantu, y'omu kubawagira okubuzaawo abantu n'okureepinga abakazi n'abasajja okubasiyaga nga babasiyagira mu CMI. Mwalaba abamu abaavaayo ne bakyogerako Wangadya nga yabalemesa. Wangadya avaayo n'agamba n'okugamba nti abantu abaawambibwa famire zaabwe nga zivuddeyo n'agamba bo tebaliyo bakiwani. Kakati ebyo tebayita impunity basebo ne banyabo. Wangadya ssentebe oba nantebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu ate ye kennyini yagezaako n'okugezaako okugulirira famire zaabo ab'abantu abaawambibwa n'obbatiisatiisa okusirika okulekeraawo okwogera ku nsonga eno. Obwanagwano eyo impunity basebo ne banyabo. So mu mbeera eyo abannayuganda baba basigaza ebyokukola bibiri byokka, either kwekumamu omuliro bakozese embeera yonna yonna gye basobola okusitopinga bino ebigenda maaso n'okwegobako bano ababbi. Ekyo kiba kiganye nga bwe bagezaako kiremesa nga bakozesa emmundu nga bakozesa ettemu. Ekyokubiri kiba kyakutuukirira oba kusaba agamawanga ge tukolagana nabo international community ng'ate ge mawanga agavujjirira gavumenti ya Museveni ssente ge gayimirizaawo gavumenti eno kwe kugasaba okubaako kye gakola obutawagira bikolobero biri mugenda maaso mu ggwanga. So twagala mumanye nti okubagaana okugenda mawanga gano okuwamba ebyobugagga byabwe n'eby'abantu baabwe kiyinza obutateeka bano ababbi n'abatemu mu makomera, naye ate kiyambako kubanga kibalemesa okugenda mawanga gano gye batereka ssente zaffe gye bainvestinga ssente zaffe okuzinyumirwa. Bwe banga Uganda bwe buliri bwabwe babwebakemu nga bwe babwaze. Twagala babeere wano e Uganda bagende mu malwaliro gaffe batambulire ku nguudo zaffe, bizinesi bagikolere wano n'ebizigo nabyo babigule mu Uganda. Njagala obeebaza olw'okumpuliriza.